obulamu bw'obumanyi bulungi omubiri gwo gutegeera biki by'olina okwewala yowaaye by'okozesa obimanyi kale nno bwe bituuka ku by'obulamu tewali kusaaga wadde okugezesa wano muzibula atudde tubiwa amakulu ye Tambula n'okumanya nga tukusunsulira ebikwata ku bulamu obuteerekerayo sukaali sabuni butto engano baking powder kwegamba byonna kubanga tugenda ekaliro ate tugenda na kulunga omwana omuwala ebusoga tugenda yonga church girl kugenda kubaskiringa kubayigiriza such that omwana omuwala asobola okweyimirizaawo n'asobola okugamba nti nsobola okukola kino nenzijjamu akasente kati bambi ebyo ebintu byonna mubireete osobola n'otuleetera emitwalo 2 osobola otuleetera materials ezikola pads yes osobola bitwala ku Canaanland bajja kuba babirinze ababigendo be receiving gye bali mu bulungi bagenda kubanga bakola ko bulungi oba osobola bitwala wali ku church girl offices oba nobireeta ne wano ku Salt yes yelunga 17 December mukwano tosubwa mukisa guno omukano ogugaba Katonda ajja kuguweera ekyo kyonkikkiriza bulungi kituufu nnyo weewaawo omugenyi waffe atuuse si mulala yenna wabula the vision bearer the MD daddy waffe wano ku Salt FM atenga ye pastor omukulu ku House of Prayer Ministries daddy nsanyusa okulaba nalabira ku bugenyi kose neruli wajja tuli mu kisiibo kati okyewanira mu bwewanize nedda si kyewaniramu coincidence oba kirabika mu kigenderera okumpitanga temusobola kukwata mu nsawo wadde balamusizaako mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza mwebale kwekuumira kweno mwebale kubeera ku Salt zonna 17 katonyeze 0 kasangwawo 98 katonyeze 2 Salt FM ya Busoga ate 12 katonyeze 6 Salt FM yembale 97 katonyeze 5 Salt FM eya Mubende bannakasanda essala zaffe zonna ziri eyo wammwe ago ge mazima Katonda akebera mutima amanyi nga tetusobola kussa mikono nga temunaba kuva mu kintu ekibatawanyiza era nzikiriza nti ekiseera kyonna Katonda ajja kuba abagatta ku bitundu by'eggwanga ebirala abali e Fort Portal ku 9 katonyeze 3 mukama yebazibwe egendera ddala neeyo abantu bajiwulira mu bitundu ebyenjawulo engeri gyetambulamu oli yava mu Congo n'angamba nti Congo tubeera ku Salt ngamba Katonda Congo wow DRC so nawo ojiwulirira nkulamusiza era nsaba mukama akumpeera omukisa abali ku 95 katonyeze 0 bitundu bya Nkole Western Uganda kubanga tetuyinza ganti yembalala wokka egenda wala mu bitundu ebyo n'abamu ku bitundu ebyo mu Tanzania bajiwulira abekochi bajiwulira abantu bajiwulira wonna mu Lyantonde bajiwulira wangi so tubebaza okwagala Salt wadde ndi mu Salt FM nenjala kubebaza n'okulaba Salt TV mwebala okulaba Salt TV mwebalire ddala okujibunyisa ne mujibuulira abalala twalina olukungana Masaka nga terubeesinze nnyo ku bawuliriza ba radio lwabeesinga nnyo ku balabi ba TV kubanga Masaka tetulinayo radio so mikwano gyaffe abali ebweru abali ku Salt Media app abali ku YouTube abali ku Facebook mwenna tubalamusizaako mu linnya lya Mukama Feeso amina Merry Christmas Christmas yatuuse dda tekyaliko bw'obalabala mu bwoti yawedde dda kituufu nnyo ekyo bw'obalabala mu bwoti Christmas yo yalumye dda mwenda before we know it zijja kubeera 25th era daddy kati olwaleero njagala twogereko project eya Pentagon
naye nga tunaba kulambula kugenda wala nnyo. Why the name Pentagon? The name Pentagon came because of the mathematical measurements. Oh. Yeah, it's just Pentagon because of the 5 corners. Oh. Nalingamba nti oba kyava kuki leero lwenkitegedde. The 5 corners egenda kubeera nga eri shaped nga Pentagon. Nti Pentagon 5 sides. Kasita yasuka square. Negenda eba kuba ya side nyata letu tujita square or rectangle. Twandibere tugamba tuli mu kuzimba square house. Era abantu banje abakitya nayo bakoze bulungi no babuuliza. Nga babuuza nti Pentagon eno connection yayo ne Pentagon mu America eriwa. Nange kyambadde nebuuza. Neera connection weeri. Eri nayo command center ya byakulwana. Neno nayo command center ya byakulwana. Eri erwana bya mubiri. Enerwana bya moyo. Wow. So ekyo nakyo tushenyumiriza mbo tuba ne Pentagon. Etisa sitani. Yeah. Kakati Pentagon eno ndabye ku plan the visual bajitulaze ku Salt TV tubade tujiraba. It's something that is so big, so beautiful. What is the cost? Cost twajigattawamu. Yonga yo eyinza okulya ndoozo obuwumbi wakati w'enkaaga mu 5 n'ensanvu. Oh my God. Yonga yo eyinza okulya 65 billions to 70. Naye ekizituusa mu 10 tulina ne parking lot gye tuzimba storage parking. Kati parking eyo ate ye ya 50% ya Pentagon. Ekigiriisa between 40 to 50% ya Pentagon. Kubanga yo si ya kuteeka mu butebe, si ya kuzimba bisenge tubyetolooze, si ya kukola mu soundproof. Yo ya kuzimba myaliro. Kasita emyaliro gizimbibwa ne bateekako ebyuma ng'emmotoka tezisobola kufuluma. Zeetololera muri bwe ziba zijjudde ku mwaliro ogusooka nga zeetolola zigenda ku mwaliro ogwokubiri. Zeetolola zigenda ku mwaliro ogwokusatu. Zeetolola zigenda ku mwaliro ogwokuna. Zeetolola emyaliro giringa munana tukkiriza Katonda okuzimbirawo emmotoka ezitaka wansi wa 8 ku 100. Wow. Tubeera n'ekizibu mu masinzizo generally mba ntegeeza buli sinzizo lyonna nti abantu bagenda mu masinzizo okusinza Katonda. Katonda gwe basinza bamusinza mu kitiibwa kye ate ne babako bye bamusaba. Kakati abazimba amasinzizo ne batateekawo provision ya nkulaakulana. Abantu bana abajja ku kereziya, abantu bana abajja ku Church of Uganda, abantu bana abajja ku muzigiti, abantu bana abajja ku ba Seventh Doba ku ba Sodoxi, abantu bana abajja ku church y'aba Pentecote. Singa Katonda anaddamu essaala zaabwe bagenda ku parkinga wa. One of the developments ezitewalika is to have a vehicle. Yes. Vehicle that carries your family. Emmotoka lwakuba nti abantu bagitwala nti ekyabugagga gundi agagga wadde Lilian yagagga wadde kati. Nomalovuga ku mmotoka bagagga. Kati Salt emusasula buwumbi na buwumbi. Tulaba nti yaguze n'emmotoka. Naye it is a necessity. Bobalamu n'ogamba ngenda kera ntwala abaana ku ssomero ate nnyina okutuuka ku mulimu omubudde. Kati nga mu abayimbi nja keera ku kwaya nze omukuba n'asookayo. Ogenda keera otya nkuba esobola okukeera nkuba ng'ekedde tolina ngeri gy'ogenda kutambula. Ate nga obuweereza bulinga radio bulinga media eno tebulina excuses ze bwagala. Tobugamba nti enkuba etonnya ennyo nga gwo badde ogenda ku leading ekitundu ekisooka kuba otuukayo n'oswala
ng'omukkiriza wali abatuuse n'obuuza ndi bayiseewa nga be bali abamu ku balina emmotoka bo batuuse dda abamu tebalina mmotoka naye puroguramu ye yonna agisuuziza mu Katonda n'olwekyo ajja kukeera ku yeekaalu so kati ekintu ekyo abatuuliriza bangi ku Salt FM nga bwe tugamba nti eno puroguramu gyonkyazizaamu eyitibwa Tambula n'okumanya era ntumiddeko nnyo nannyiniyo kati naye kaatuula awulirizeeko Susan Makula Bujjingo kaatuule naye awulirizeeko kino nsaba bakabona bonna bakimanye nti bwabanga we mwateeka essinzizo mukkiriza nti mulina Katonda mulowooze ku nkulaakulana mulowooze ku nkulaakulana abantu tebagenda kubeera ku bigere mirembe na mirembe ng'ate Katonda awulira okusaba abantu tebagenda kubeera ku bugaali bumaanyi ga kifuba mirembe na mirembe ng'ate Katonda awulira okusaba abamu bakikola nti balekawo barizavingawo ka parking ka kabona kabona yabeera waawo amasinzo mangi galiko parking ya kabona ne mukyala we n'abakadde b'ekkanisa ng'omu babiri era nolaba nga bwe zenyizeewo aweze muruka 3-4 parking eweddewo kati kyova olaba nti oluusi abantu balowooza nti eksinzizo eryo eriri awo lyagaana okukula lyagaana okweyongerako naye ng'ekizibu tekiba ku Katonda ekizibu kiva ku bateesiteesi Bujjingo bw'aba asabira wa Lilian bw'afuna ssente n'alabanga talina waagenda ku paakinga agenda kunoonya house of prayer kikulu nnyo mbadde sikirowoozangako bwentyo mmwe mwenna abasabira wano ne wali kasita okulaakulana abaana bo bagula emmoloka gwe obugula emmoloka naawe maama abadde asigala baga nti ajangu tukuvuge tujja kutwala tugenda tusabira egindi okukakananga abavubuka medium age batwala ne bazadde baabwe ne musigalamu abakadde musinzizo nga tebafaayo so Tambula n'okumanya buli kintu kyokola ng'omanyi nti okirimu ne Katonda teekera okugaziwa teekera enkulaakulana bukukulaakulana mu Katonda kuli inevitable ne bw'oba tomanyi kusaba nga gwe tomanyi kusaba bintu nti Mukama mpaayo ku firiji mpaayo ku kintu kino oba kiri mpa sofa seti nange abankyalira basanyukeko bagambe nyina wentuuse ng'ebyo tomanyi byogera naye ng'omanyi okwebaza nga gwe kikuleetanga mu yeekaalu kwebaza kutendereza kusinza n'ofuluma ono gwe weebaza gw'otendereza gw'osinza ye agenda kukwata mu bibye akuwe buwi ateekwa buteekwa ateekwa buteekwa gwe kuba akafaananyi singa obadde oyina omukisa ogwakisa esinga kabaka on a daily basis ng'ogendayo n'omutendereza n'ogendayo n'omusinza kugamba n'omugulumiza mu bitiibwa bye nga kabaka omwaka ne guggwako emyaka 3 emyaka 4 tayinza kusimba mayiro y'ettaka ye giwera neena ekyaleeteranga abasajja oba ekireetera abasajja okulanya n'agwa wansi ne yeeyala kwattractinga kisa kya kabaka woligwa wendigwa ogunde wangala Ssaabasajja n'ogwa wansi nowewunzikira erudda eno newewunzikira erudda eno newewunzikira erudda eno bw'okikola obulungi Katonda n'abangako olugwe gwalonze n'akuteekako ekisa kabaka n'asiima engeri gye weewunjuddemu bwoti ne bwoti aga nti oyo agende wanaakoma okutambula ettaka lyanaaba atambuddeko ng'atwala bannaye ako nno kapya naye tugenda kuwummulamu katini tovaawo tukomawo n'omusumba Aloysious Bujjingo bali mu 3-8 kaakati parking yo kituuse
motoka ezitaka wansi wa 8. At least ndise yako. Toyiseeyo kamukuka. Oyise bingi. Okisooka okubya ekifaananyi nti Pentagon nene etuuza omutwalo, emitwalo 2, emitwalo 3. Esatu n'okoma ku 3 kituno noleka ye 13. Awo nno buli muntu aba atudde bulungi nga asobola n'okula namako asalako. Aba atudde bulungi ddala. Era bwe tubeera ku Salt TV abantu basobola okulaba entuula. Era abamu bawaayo ng'agamba nja kutuula wale. Tubuukinze ebifo. Yeyo ne kanisa gyemmanyi mu Uganda egenda okusooka ne capacity bwetyo. Yegenda okusooka mu Uganda egenda okuba ne capacity bwetyo. Tukkiriza Katonda nti agenda kukikola. Tubadde tuludde campaign eyo erinawo ko sente ze yakuŋŋaanya. Si kawumbi kamu, si buwumbi bubiri, si buwumbi busatu bwokka, wabula tulinawo obuwumbi 3.5. Yes. Tulinawo obuwumbi 3.5. Wabula kati zeeyongeddeko okuba letwalangirira campaign. Naye zeeyongeddeko okujjako nga bukedde enkya. Mukama n'atulaga nti abantu bonna baakitegedde mu mitima gyabwe bawaddeyo. Mu lunaku lumu aba mu wiiki emu sente zaaweddeyo. Awo tukeera kulangirira nti mulekeraawo. Kubanga kyali kibaddewo mu kitabo ky'okuva essula ya 36. Nsomeraawo kuva essula 36 okuva ku lunyiri olusooka. Osoma ya Luzungu si ya Luganda. Wandisomye eyo Luganda. Si gwe liriya ni namakula. Kakati ate abazungu bayita otya. Kwate eyo Luganda. Radio bwe tuli batwagala okukola eyo Luzungu tujja kugikola. Okuva essula 36 okuva ku lunyiri olusooka okutuuka ku lunyiri olw'omusanvu. Yes, kisoboka obudde okukya ku makya. Ne tugamba abantu nti mulekeraawo. Gezaako Oluganda tuluwulire lw'osoma namakula. Ne Bezaleeri ne Okoliyabu banaakolanga emirimu na buli muntu alina omutima ogw'amagezi. Mukama gwateeseemu amagezi n'okutegeera amanye okukola omulimu gwonna ogw'okuweereza okw'omutukuvu okw'omuwatukuvu nga byonna Mukama bye yalagira. Musa n'ayita Bezaleeri ne Okoliyabu na buli muntu eyalina omutima ogw'amagezi. Mukama gwe yateekamu amagezi mu mutima gwe, buli muntu omutima gwe gwakubiriza okujja ku mulimu okugukola. Musa n'abawa ekiweebwayo kyonna abaana ba Isirayiri kye baaleeta olw'emirimu egy'okuweereza okw'omuwatukuvu okugikola. Era ne bamuleeteranga ebiweebwayo n'emyoyo egy'eddembe buli nkya. N'ab'amagezi bonna abaakola emirimu gyonna egy'omuwatukuvu ne bava buli muntu ku mulimu gwe. Ne bava buli muntu ku mulimu gwe baali bakola. Ne bagamba Musa nti abantu baleeta bingi ebisukkiridde ennyo okumala okukola emirimu Mukama gye yalagira okukola. Musa n'alagira ne balangirira mu lusiisira lwonna nti omusajja era n'omukazi alekeraawo okukola nate omulimu gwonna ogw'ekiweebwayo ekyawatukuvu. Abantu ne baziyizibwa okuleeta kubanga ebintu bye baali nabyo byamala emirimu gyonna okugikola era byasukkirirawo. Ziddemu ennyiriri ezo. Osomye bulungi okusooka ufunyewo 6. Ufunyewo 6. Kati ddamu osome weeyongereko mu distinction. Ne Bezaleeri awo kati ngenda kusala obubonero ate. Bw'obanga osoma Bayibuli ogambanga abantu nti okuva essula 36
tutandikira ku lunyiriri olusooka tugenda paka ku lunyiriri olw'omusanvu awo n'otandika okusoma kuba kati luli bw'obadde osoma waliwo abaddeko kati bwe nkugambye nti ddamu waliwo eyeegaseeko kati eyeegaseeko bw'awulira ne Bezaleeri ayinza n'okulowooza nti ndowooza abuze tali ku soldi yes awo kayizaako buli musomi wa bayibuli tebakugamba nga nti soma n'otandikira ku lunyiriri olanganga ekitabo n'ennyiriri z'osoma n'olyoka otandika content ngenda kusoma okuva essula ya 36 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omusanvu olunyiriri olusooka ne Bezaleeri ne Okoliyabu banaakolanga emirimu na buli muntu alina omutima ogw'amagezi Mukama gwateeseemu amagezi n'okutegeera amanyi okukola omulimu gwonna ogw'okuweereza okw'omuwatukuvu nga byonna Mukama bye yalagira. Olwokubiri Musa n'ayita Bezaleeri ne Okoliyabu na buli muntu eyalina omutima ogw'amagezi Mukama gwe yateekamu amagezi mu mutima gwe buli muntu omutima gwe gwakubiriza okujja ku mulimu okugukola. Olwokusatu Musa n'abawa ekiweebwayo kyonna abaana ba Isirayiri kye baaleeta olw'emirimu egy'okuweereza okw'omuwatukuvu okugikola era ne bamuleeteranga ebiweebwayo n'emyoyo egy'eddembe buli nkya. Olwokuna n'ab'amagezi bonna abaakola emirimu gyonna egy'omuwatukuvu ne bava buli muntu ku mulimu gwe baali bakola. Olwokutaano ne bagamba Musa nti abantu baleeta bingi ebisukkiridde nnyo okumala okukola emirimu Mukama gye yalagira okukola. Olw'omukaaga Musa n'alagira ne balangirira mu lusiisira lwonna nti omusajja era n'omukazi alekerawo okukola nate omulimu gwonna ogw'ekiweebwayo ekyawatukuvu abantu ne baziyizibwa okuleeta. Olw'omusanvu kubanga ebintu bye baali nabyo byamala emirimu gyonna okugikola era byasukkirirawo. Mulimu notisi nyingi nnyo mu nnyiriri omusanvu zokka. Kyoyinza okusookerako Katonda buli kyanaakola aba ne gwatika okwolesebwa. Buli muntu Katonda gwayise aba muyitidde ensonga. So kati Musa tumulabira nnyo mu kutwala abaana ba Isirayiri okubajja mu nsi ez'obusibe okubatwala mu nsi ensuubizi. Naye tetulaba assignment eno batono nnyo bawulira nga bagibuulirako ey'okuzimbira Mukama wanaasinzizibwa. Musa tuddamu ne tusomaawo nti ng'ogyeko okuba nti Katonda kyanaakola alonda omuntu anaakulira omulimu ebiweebwayo bye baleeta Musa yabikwasa abagezi bali abanaazimba. Nolwekyo oteeka okumanya paati yo. Tosobola kubanga yeggwe Musa ate nga yeggwe nannyini construction company egenda okuzimba. Ekirala kyenjizeemu nti buli kintu Katonda kyakuwanga ogenda kukikola akukuŋŋaanyiza abantu ab'amagezi ne bakwetooloola. Tobawulidde nga bagezi beereere. Ekirala kyenjizeemu Katonda bw'akuwa omulimu ogw'okukola takuwa bagezi bokka naye akuwa n'abanaayamba omulimu ogwo n'omutima ogusanyuka. Obawulidde nti baleetanga n'omwoyo ogw'eddembe. Kibi nnyo okwenyigira mu projekiti ya Katonda naye ng'okakibwa nga towulira ddembe mu kuba nti owaayo. Kyova olaba bye tukola mu house of prayer omuntu ayinza olowooza nti tetulina lugendo kubanga tetupampinga tetumanipulatinga tetutiisatiisa. Tewaliwo ngeri yonna erabikanga harassment kubanga kyetukola tumanyi nga kya Katonda. Nolwekyo oteekwa buteekwa okukyenyigiramu bw'otokyenyigiremu era tetukyusa njiri mu byonna bye tukola tetukyusa njiri
nti kati atandika okubulirwa ng'etunulidde ekyo so that eyazze ng'alina obuzibu tasobodde na kuyambibwa ku buzibu bwe message mukama gy'alina omuwa tagimuwadde kubanga ffe tupushinga okuzimba Pentagon oba kubanga tupushinga okukola olukuŋŋaana tusigala ku njiri gye tubaddeko kiri ne tukyogera ne kinyikira mu bantu abayina emitima egy'eddembe oyo alina eddembe n'akwata ekiweebwayo ekinaakola omulimu nga naye tatidde n'oli atawaddeyo tagamba nti kakati siwaddeyo siifune mukisa era abatuuka ku Canaan Land tusaba essaala eri abo abatalina bwe tusooka period tusooka batalina ne tulyoka tusabira abalina kubanga atalina ono yeetaaga okuva ku ddaala eryo eryokubanga talina ate mukama eka yagenda omusaasira toteekwa kufiiringa guilty toteekwa kuwulira nga alina omusango olw'okubanga gwe tolina kyakuwaayo so bano abantu abawaayo n'omutima ogw'eddembe mwattu tibakoowa oyimiriza abayimirize oteekwa buteekwa kubeera muntu mulamu ekyo nsaba abasumba b'e Uganda bakabona bonna tukiyige nti bwe muba musonda dirisa ne liggwayo langirira nti liweddeyo togulabanga mugano abantu okusigala nga baleeta naye nga kye baleetera kyaggwayo buli lw'obeera muntu mulamu n'obakubako stop baba n'ebyabwe ebirala bye beekolera ate basigaza okuyaayaana kuli nti bwe walirabikawo ate ekirala ekyokukolako bajja kikola nga baagala kubanga bamanyi nekye bakola kiba ne we kitandikira ate ne we kikoma si kukikola mirembe na mirembe na mirembe waliwo awo ebyokuyiga bingi Musa n'abagamba nti kati mugende mugamba abakazi n'abasajja balekeraawo okuleeta ebiriwo kati bimala ne bano abasajja abaali bazimba ab'amagezi baali b'amagezi nti baali bantu balamu baali beesigwa baaleka emirimu gyabwe ne bagenda bategeeza vision bearer nti ebintu bye baleeta nno bisukkiridde kakati nga yalina okutowa order kati bagende bagamba abaleeta balekeraawo then kati baddeyo ku mirimu baconcentrating bazimbe ennyumba eggwe kyova olaba bwe wabeerawo omulanga bwe gutyo ogutakungula oyanguwanga n'otwala omukisa ogwo ogusooka n'olondoola omukisa ogwokubiri n'olondoola omukisa ogwokusatu n'olondoola omukisa ogwokuna n'olondoola omukisa ogwokutaano ebintu bya Katonda tobiteekangamu nnyo magezi nti kosooka omala okulaba bituufu gyebiri baagala kubanga abatera okuwa amagezi g'okuba nti bw'onooteekayo sente ogenda kufiirwa batamiivu abantu aba discouraging okuwa ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo banyi ba mwenge ba lujuuju obayitako ng'ogenda mu yeekaalu ne bagamba nti ogenze kuwayo ekimu kya kkumi tebagamba nti ogenze na kusinza ogenze kuwayo ekimu kya kkumi naye nga yezaanywa tazimanyi muwendo ali mu kusaanyaawo ekibumba ali mu kusaanyaawo ebitundu byonna eby'omunda ali mu kubisaanyaawo naye ali discouraging agenda okuwaayo nga akimanyi nti azimba enkolagana ne Katonda ekimu ky'ekkumi si kwagala kw'amasinzizo wadde ziyamba ku birusi na biki na biki naye kiragiro kya Katonda kiragiro kya Katonda bw'ogamba nti oyagala Katonda ate tomukwestioninga kiweeyo kigende mu ngalo z'omubbi yabbe awoze ebibye naye nga gwe okyeggyeko you know so mpuliddewo awo ebintu bingi nnyo era byenjagadde nsooke nnokoleyo abantu babiyige ekisooka nga bwe ŋŋambye buli Katonda kyagenda okukola ayagalayo omuntu oyo gwatekka omugugu ogwo kati omuntu oyo ne guba mutawaanaagwe okutegeeza general public 2 buli kyagenda okukola bamala okulonda omuntu amuwa abantu ab'amagezi amuwa abantu abalina amagezi era Bayibuli yetugambye
nti Katonda be yateekamu amagezi. Fubanga nnyo Mukama baya kuteekamu amagezi atoleme kukolanga bya kisiru. Kubanga abantu abakola ebyekisiru ebyamagezi bamanyo bikola ne balonda obulonzo okukola ebyekisiru. Kubanga ebyamagezi bizibu okukola ebyobusiru byangu. Ebyamagezi bizibu nnyo okukola ebyobusiru byangu. Ekyamagezi Lilian ye musajja okujja n'akujja ewammwe mu mirembe era n'akutwala mu yeekaalu ne mugattibwa ne mugenda mutandika process ey'okuzaala abaana. Kati olwaleero abali mu kutuuliriza ekyo kikaluba. Kati ekyobusiru kyangu nnyo era kati waliwo abatuuliza nga ayina olubuto naye nannyinirwo tamanyiyo wadde mwannye n'ogu. Anti programu yammwe mwagiwa standard nsibu nnyo tambula n'okumanya kembaddiremu. Ebyamagezi bizibu okukola ebyobusiru byangu. Na kino kimanye nti buli akola ebyobusiru alina capacity okukola ebyamagezi. Naye ebyamagezi bulabikanga lugendo luwanvu. Kati abantu abamu balowooza nti baba tebabasembezesa mu projects naye ng'ekikusembezesa magezi. Tewali muntu yejjako muntu w'amagezi. Amagezi buli muntu ayagala omuntu ow'amagezi. Fubanga nnyo ofuna abantu ab'amagezi babeere mu bulamu bwo. Ate tuwali muntu mugezi nga byonna abimanyi. Taliyo. Musa ayina amafuta agabuluza mu nnyanja naye tayina mafuta gazimba kizimbe. siye architecture engineer, siye structure engineer. Ebintu ebyo ratios ze bagenda okozesa talina kyabimanyiiko. Omusiru ye muntu alowooza nti byonna abimanyi era abisobola. Aba musiru. Omugezi ye muntu akkiriza nti amanyiiko katono ebisigadde abantu abalala be babimanyi. Kati abantu abo abalala ababimanyi gwe ekirabo Mukama kyakuwa kwe kuwuliriza n'owuliriza Lilian ng'ayogera n'oga nti mwetaaga. Noddamu n'olonda n'omulala. Kati obulamu bwaffe busafaringa choices zaffe oba bulijjo isinga choices zaffe. Choices zaffe. Engeri gye tulondamu abantu be tunaakola nabo etuleetera okusanyukira emirimu gyaffe oba obulamu bwaffe obusanyukira oba etuleetera okunakuwala. Kyova olina okwegendereza ennyo. Bw'olonda omuzimbi omubi nnyumba mujja kugiddamu. Bw'olonda omukazi omubi ojja kuddamu. Bw'olonda omusajja omubi ojja kuddamu. Eyo tuveeyo. Waliwo alina kyayiza olowooza. The choices that we make decides the kind of life that we are going to live. You make bad choices, you suffer. Kakati ate ensi ye yakula ngeri. Bw'olonda bad choice bagamba nti olonze omaze. Ojjukira kali akagambo ke boogera mbu good is one sold and not returnable. Kabera ku buli receipt. Kati Lilian bw'otomera omusajja omubi bakugamba tuulayo. Guma n'ekibiicho. Guma n'ekibiicho. Yannaku. Bagandi abantu bonna bye bayita naye ng'ate olabayo abalala abasanyuka. Olabayo abalala abakola ki? Abasanyuka. So abaana bo ne batamwa naawe n'otamwa naye nga oli ku public opinion. Public opinion yagamba watomera tomerera ddala paka ng'oweddewo. Crash until the last bit of you.
naye ate emmotoka zo bazisikayo gye ziba zigudde ne bagenda ne bazitwala mu garage ebisigadde byonna birina breakdown okujjako obulamu bw'abantu kati naye obulamu bw'abantu bulina breakdown bwe bwongo obwo salangawo nga ggwe ng'olulwerebere bwe wasalawo era ddamu osalewo salawo tolekerangaawo okusalawo paka lw'olifa buli lunaku nga bookeera n'ogamba nti leero tulye ku binyeebwa ennyama ebadde eyitiridde leero tulye ku mukene ng'olina norizonisi za vitamins leero tukyuse ku dayate ng'olina ensonga zo so choices za buli lunaku okutuuka lw'oliva mu nsi eno so bw'otoyiga kwekolera choice owuliriza choice z'abalala ne bakuwa test ezitali zizo nobeera mu bulamu nga bw'oli ku by'abalala butereevu Susan makula gwentera okuwulira wano nga bigera mutambula n'okumanya abantu baagala nnyo okubuulirirwa ebyabafumbo naye ng'oli akubuulira testi akubulira bibye so nga buli bufumbo bulina story eyabwo buli muntu alina byayagala tewali alina testi y'amulala buli omu alina eyiye so your own experience is what makes you unique ebi byogwe byoyiseemu bye bikufuula ow'enjawulo kati Musa Katonda yamuyisa mu bintu bingi n'atuuka ku ddaala ery'obwesigwa nti bwe bamuleetera ebirabo abikwata n'abiwaate bali abakugu obumbi 10 tebugenda kudda mu nnyumba yange bugenda twatandika dog spendinga pulaani yasooka okugikuba yali ya bukadde 650 twazisasula twazisasula obukadde 600 1,200 300 400 500 kukuba pulaani eyo gye mulaba ku TV kati ate zeeyongerako okubanga babali bakuba pulaani eyo tetwasooka kukuba pulaani ya parking nebe nakizuula nti tuyinza obutafuna ttaka tunagula byalo ne tusalawo nti ewabadde parking nga yakuttaka kati katugizaaze zinnewaayo 8 oba 10 waggulu awo ate pulaani netuddamu netusasula buto kati bakube pulaani ya wali wammanga abantu batambulire mu mataawo ago obuluba n'okupakinga muyita omwo mu ttaawo nga muyingira Pentagon so obutatwala budde bw'abantu bye bayize babiyize nja kujjanga tunyumyemuko nja kusabanga Susan ampeemu akadde nsaba tuweeyo okutuuka nga bisukkiridde kyensaba era ekindeese kati mu salt kugabana namwe bigambo ebyo mbadde ndudde okwogerako nammwe naliko muno mu biseera bya covid nga buli lunaku mumpulira wano naye kaakati nze kubagamba nti osobola okusinziira wooli awo actually bw'obanga oli ku Salt FM kwata essimu yo kati kwata essimu yo bw'onyiga ku ssimu yo star 2 9 hash nonyiga akakayesi kati ekiddako ebegenda kusaba merchant code pay merchant nonyiga 1070 merchant code tukoseza ya station ya Kampala 1070 yes 1070 noyongera nonyiga boyongera okunyiga egenda kusaba amount amount twagambye nti omuntu neze yandibadde alinnya mu kaboda nti kagende wali ku banka ateke ku account neze za boda nazo zikozese mu kuzimba omuntu yandibadde ava Java ajje ku Kanani alete sente bobo jja kusaba kiryoke nebo banga sente zibadde zikugenda okuleeta ozituwe
sinzira woli awo nyini ziwerereze ku mobile money eyo transport naye yegatte kubbirizo badogenda okuwayo oba ku 3 zifuuke 5 naye kati wali tukyali kwa amount tunyize *291 hash ne tunyiga ne tusaba merchant code ne tuteekamu 1070 ne tugenda kwa amount eyo gyolaba ne booteekamu 5 ne booteekamu 1000 okuva ku 5 okutuuka ku bukadde 5 zoyagala zosaamu as low as 500 shillings yes up to 5 million millions okitegedde bulungi era njagala bamunaba mukola Susan Makula oberengo kinyonyola abantu you understand yes okuva ku 5 okutuuka ku bukadde 5 zoyagala wozowaayo poddamu n'onyigango maze okusaamu amawunti ebe kusaba reason ensonga owayo zaaki kubanga ebyo ebintu byonna biri regulated by Bank of Uganda kati ensonga inogiwayo nti Pentagon oba ekigambo Pentagon kikutawaanya wandiikawo ekigambo church oba church nakyo kikutawaanya wandiika HPMI kati bwonyiga 1 ngomaze okuteeka mu reason ebejja kuleetera nti sente zino zotaddeyo okuva ku 5 kutuuka ku bukadde 5 oziwadde House of Prime Ministers International erinnya ligenda kujja erya church lyonna bulambalamba bwalyo kati erinnya eryo bwamala odikakasa awo nyiga piniyo oziweereze omulanga gwange guli nti yonna gy'osinzira okutuuliriza mu Uganda eno enkola tekolera abebweru enkola ebakolera bagiraba ku bogenda ku social media app bagiraba mu Uganda mukka kyensaba nti omuntu yeekubirize enkola eno agifuule ya buli lunaku okumala emyezi 6 enkola eno yatandika nka 1 December ejja kuggwanga ennaku z'omwezi 3 May owa 2023 yatandika nga 1 December 2022 eggwanga 3 May 2023 gy'emyezi 6 consecutively era gye tugenda okukomako okuvaawo okutuuka mwezi gw'omusanvu waliwo mwezi ogw'omukaaga guli wakati awo ogwo tujja gukozesa kunoonya wetulaga kubanga ku luno tulina timeline ku luno omusingi gwa kusimibwa ng'ennaku z'omwezi 1 July kampani tumaze okukwatagana nazo ebintu bingi nnyo bye tumaze okutuukako batusuubiza nti bwe tuba sente tuzimazeeyo zonna omulimu teguyinza kuweza na myaka 2 ekinene nnyo myaka 2 kuba mulimu okutumya obutebe mulimu okutumya saawundi y'omu egenda kuba ndala mulimu ebintu bingi nnyo naye tusaba omulokole n'atali mulokole atuwuliriza weekubirizenga ogende ku simu yo onyige *291 hash bw'oginyiga ng'olinako ka mobile money bw'oginyiga oba oli ku Airtel oba oli ku MTN si y'ensonga onyige *291 hash bw'oginyiga ekusabe merchant code teekamu 1070 ekyo bwe kiggwa saamu omuwendo gw'oyagala abasinga obungi kye baakoze basazeewo nti buli lunaku mpaayo 2 buli lunaku mpaayo 5 buli lunaku mpaayo 6 oba 7 abalala 5 abalala 10 kasita kibanga kya buli lunaku ate osobola osaba mukama ng'oziwayo ku makyanga ogenda okukola naye n'omugamba bw'onooba onnyongedde omukisa nange n'engulaba ate awo wakati mu ssaawa za lanchi nja kuwongerayo 5 bwe naaba nyenyuka nga nyenyuse bulungi nja kwongerayo 6 so waayo okutuuka Musa lwanaagamba abazimi nti musooke muyimirize ebikola tugamba abantu nti bwe baleeta bisukkiridde tulekere awo kyekyo kyenziza okusaba kyovola bwali njogedde 2 katuwana akitegedde era nga bwe nagamba ffe titukaka titulimbalimba titusundasunda
omutima gwo bwe gubanga gusanyukira ekyo weeteme mu mutima gwo nze sigenda kumanya linnya lyo oli ku Salt oli Budaka oli eyo Busia oli Kaseso oli Fort Portal oli Ntungamo oli Kiruhura oli Lyantonde oli Laka oli Kyotera oli Kubizinga oli mu Kampala oli Wakiso oli Mukono oli Jinja oli Luddawa yonna gy'oli endagaano egenda kubeera wakati wo ne Katonda gwe ng'ogamba nti ku ssimu yange buli lunaku kuteeka okuvaako 13 12 15 tugambe nti osobola okuwaayo paka ku kakadde paka ku bukadde 5 nga bw'oba oyagadde kati lw'ofunye waayo obwo obukadde naye baakozirize weeteme ezitalema 12,000 on a daily basis oba 5 waliwo yaddangamba nti lwaki olemedde ku ssente ezo entono abantu basobola okuwaayo ebiri naye nze njagala omuntu n'awaayo n'asooka alege ku mukisa ategere nti ebbiri zinzaalidde bino kati alinye yekka nga yeeyagalidde n'omutima ogw'eddembe alinye yekka tewali muntu agenda kuwaayo ssente ezo wakati we ne Katonda n'atalaba Mukama byagenda kukola Mukama yena byagenda okukola so nzikiriza nti fedna abali ku Salt kati Katonda nga atuyame ne tukiteeka ku mutima gwaffe ne tukikola n'omutima ogw'eddembe fenna awatali gamba nti waliwo asigaddeyo nga ne jjajja agambye muzzukulu nti nyiga akasimu akonteekereyo 15,000 Desemba agenda okuggwako nga sente z'okuzimba tuzimaze tekisoboka kisoboka tikitwala abantu bameka obumbi 10 bungi nnyo ng'ogenda ziwaayo wekka naye obumbi 10 butono nnyo nga Uganda ekwataganidde wamu emikono Uganda ng'egasse emikono nga tunoonya bumbi 10 ng'omuntu abadde 5 10 mmeka tuli obukadde 45 twetaagako obukadde 5 obutegera kye twogera twetaagako obukadde 3 obutegera kye twogera twetaagako obukadde 2 obutegera kye twogera twetaaga akakadde kamu ak'abantu abategera kye twogera singa kale tufuna olwalera abantu 10,000 abawaayo ssente 15,000 nga bagamba tugenda kikola okumala emyezi 6 tetusobola kulemererwa owulidde gyembasaze nga nva tuvudde ku bantu obukadde 45 ne tukka ku 5 paka tutuuse ku bantu 10,000 abantu 10,000 bw'oba owaayo manya toli wekka waayo esatu ezo ng'omanyi nti waliwo omulala waliyo n'abalala 1,000 bawaddeyo 13,000 era nsaba okubeegayirira nti bw'oba owaayo naddala abali ku MTN n'olabanga ekugambye nti lindako kubanga abantu bangi nnyo ababa baweerayo mu ssaawa z'oweerayo ate bawaayo nga tekimenya ate wonna we tuteeka Katonda agenda kutuddiza so tugenda kuzimba ennyumba eno ya Mukama tukkiriza nti omulembe gwaffe tukkiriza nti tuli tested twakuŋŋaanya dola emu mu kaseera akojjukirwa waliyo kyali mu banka kiki kye walaba briefly twayingidde obudde bw'abalala naye kiki kye walaba ng'okyali mu banka omulundi ogwo kyandaga nti no tubeera nga tuli tiimu nga tukwatidde wamu buli koolina newe kabeera katono katya kasobola okukola ekintu ekinene kasita mubeera nga muli wamu mukwatidde wamu eyalina dola emu yagireeta eyalina 2 yazireeta eyalina 5 yazireeta n'ow'omutwalo yaguleeta ne tukwatira wamu ne tuweza obukadde 2 n'ekitundu ne tubusasula abantu abamu tebamanyi lwaki oli wano naye Lilian ono namusanga nga mu banka ng'akola mu Barclays Bank we twasasulira ssente za Kanani okumugula 216 kyekirungi ky'abantu okubanga beeyisa bulungi kati bwe nayagala ate ananyambako mu bitabo omwana abadde abankinga ne musikayo ne muleeta mu Salt abeera kumpewo nga mumuwulira naye ng'ali eri naye mu bitabo so Lilian at least yalabako nga buli lunaku abantu baleeta ssente ze bampadde n'enzireeta era guwa sayininga nga form esazi transferring okugenda kwa akawunti y'abaali batuguza ettaka bwe nali nga nzikuŋŋaanya nga bagamba wagenda kudduka genda kubula ssente nnyingi nnyo naye tudduke tulagewa wano we waffe ekyokubiri
Katonda bw'aba akuyamye ng'owulira eddoboozi lino nkwegayiridde yengera mu kintu kino obulamu tubuleka naye bw'ogenda ogenda wagaana okukola ku kintu ekifaanagana bwe kiti bye waleka ne babigwamu ne balya naye nga ne wa Katonda tolina kikuwolereza ati wano weekolera ebikuwolereza ogenda wadda mu wolokoso oba kiki ekikubaddeko oziyina ku mobile money jo nabadde njogera ku Salt TV nembagaane bannaye mobile money oyo mujeeko 2 oba 5 oziweerezenga ku kuzimba Pentagon kubanga tulabye abantu nga bafa mu bulamu bw'ensi eno essimu zaabwe ne zibula abantu abafa buli lunaku baleka mobile money abafiira ku boda abafiira mu motoka abafiira buli wantu wonna n'abafiira mu malwaliro naye twabadde tubuza nti naye nga tubuzanga era engero za Wakayima nti emmoloka enkadde zonna zaalagangawa tojjukira Wakayima olugero zaabwe nga bagambanga nti anaasikatira bajja kumulya naye Wakayima bwe yasikatiranga yaleetanga ekintu nga taliika naga nti kyenvudde nsikatira mbadde nyala kumanya piki enkadde zonna zaalagawa kati naffe twasikatiremu ne tubuuza sente ezibeera ku mobile money zonna abantu nga bafa ziragawa kuba kizibu okusanga abantu abaga nti amufuba vwe yafa sente ze yali alina ku mobile money baazituwa twazijjayo naye zigenda mu Bank of Uganda sente zifiira mu bank zigenda mu bank naye kaakati osobola okwekolamu omulimu n'obanga akasenteko okalyako weekulaakulanyako ate n'okola endagaano ne Mukama nti ngenda kumala emyezi 6 nga mobile money wange ntoolako omutemwa bwe guti n'engwayiro okuzimba Pentagon kambongere enkola nsiibule enkola eri bweti nti buli lw'osuukuka ku makya mugambe Mukama weebale okumpa ekirabo eky'obulamu njagala kukuzimbira kuba nange nyina bye neetaaga abasinga obungi muweeyo nga naawe olina bye weetaaga onyige *291# bw'omala oginyiga goberera emitendera bw'onyiga ng'ekubanja merchant code teeka mu 1070 bw'omala okunyiga merchant code nyiga ekusaba amawundi teeka mu zonna z'osobola z'oyagala naye ekifuule kya buli lunaku okumala emyezi 6 bw'omala awo nyiga ekusaba ensonga teeka mu Pentagon bw'omala awo nyiga ekutegeeze nti oziwadde House of Prime Ministers International teeka mu pin code yo togisharinga na muntu mulala yenna buli lunaku kikole mugambe Mukama akuzimbira naye kusaba n'obukuumi mponye endwadde zino ezimbonyabonyeza ngabirira ku baana bange baleme kubulwa tuition and so forth and so on emyezi 6 gigenda kukyusa obulamu bwo nsabira mwenna abakikoze nga tukutte wano essimu nsabira abagamba ngenda kikolanga ngenda kwekubiriza abali ku bugazi bw'ensi eno Katonda gulewe bituli byeggulu abayiro omukisa amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo gabeere mazaalibwa gammwe omwana azaalibwe mu nju zammwe zonna mu mirimu gyammwe Katonda abampeere ssente eza sizoni mwezimbe ate muzimbire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Munazaalisi Shalom abali ebweru abatuuliza kati ng'oli bweru gwe genda bugenzi ku Salt Media app enkole gy'osobola okwesanga oli bweru yegenda okwaniriza ku Salt Media app otegere ky'oteekeddwa okukola wow tweyanziza nnyo Pastor Aloysious Bujjingo nja kudolala tukwate ku masimu kubanda ba messages nyingi izo ze baleeta ziyiika buyisi naye bainando ze bebabuuza abalanda babao basiima busiimi nja kusaba Susan Makula naawe kennyini mumpe yakadde zije tunyumyemu n'abantu ate bambulire n'obujulizi bwabwe bwe banyiga ne bawaayo Mukama ayina kye yakoze era nja kuba nkwesunze nnyo amina tweyanziza nnyo Flavia tusonyo tuyingidde mu buddewo mu bwekiteeso kyo naye tubaliriza muwulidde bulungi buli omu kola ky'osobola tusobole okukwatira wamu tuzimbe Pentagon ate tutereke nnyenje we zitaatuuke Mukama abankumire mbeere bulungi mweraba